Tubaniriza nnyo wano ku Pooza Fennungi enganzi eza Slip Jazz mwebale gye mukuumirako engalo yebale ayi mukama abakuumye gye musiza okwanga mutulaba mubadde mutumiisinga nnyo yes I know era nnyo abaza mu inbox yange ne muŋŋamba Smith Seeka bagenda wamuteekawa yalagawa yaddawa abadde bize nga ine bimukwasaganya ng'ate agenza okulambula ku bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lya Uganda n'okwongera okunyonyereza manye muzungu agamba mbuno buli wobanga ovaayo nowa abantu ebintu ate nawe inogenda ne weeriisa so that tosobola kugaba ky'otalina n'olw'ensonga eyo tubadde mu kaseera ka kweriisa ate tuzze tukole kinamwe tubaliise oba tubawe naye ng'amanya nze Shadik Smith kabaka weka gw'olina mu ggwanga lya Uganda agezaako okutuusaako amawulire olugambo kalebule ne exclusive n'ebyo bizimba eggwanga wano ku Pooza eza Slip Jazz nga mulaba tubali tusiiseemu nga tugezaako okugattagatta ebintu naye nga twakomyewo na new form new rebrand tugenda kuba tukikuba nnyo mukyala Vanessa yali ku kamera nga bulijjo okulamu n'atuusako ebifaananyi ebirungi gayo temutunenya ng'ebifaananyi bibi Vanessa temutunenya nga editing mubi Vanessa era nja kuba mubalagako eyo mu maaso mu Snapchat bwange nga mugezaako omulala nono kwe tugenda kuba twogera ku nsonga ziringa 2-3 ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era Seeka bagenda njagala osooka obuze ku bantu then tukembanjulira emirama gye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero n'olunaku olwaleero tusanise okubasinkana nate tumaze akabanga naye nga bw'obagambye ndowooza tubadde twezza bujja kituufu bane mwe bali kubeerako mukama abeere naffe ate abeere nammwe nga mugoberera programu ya leero kituufu nnyo ekyo omanyi waliwo ekinyonyi kyensinga okwagala bakiyita mpungu kirina ebintu ebirungi bibiri abamu bagamba empungu terya bire kitegeeza muno ewanukayo nekola ki nejja nekoma wansi nefuna ekyokulya nekola ki neddayo waggulu empungu I think kyekimu ku binyonyi ebisinga okubeera waggulu ennyo mu bbanga esinga ne igo bagye bayitata mu Luganda eyo kamunye n'olw'ensonga ekirungi kyenjagalako kiri kimu mbuno kyekimu ku binyonyi ebisinga okwezza obujja empungu bwewulira nti ekuza ebyoya bingi enjala zigikuzeeko kyekola egenda eyo mu njazi mu nsozi neyeekuba ku nsozi ebyoya ebimu nebikola ki nebikutuka neekubako enjala zaazo nezikola ki nezivaako neekuza empya egenda okudda ng'efuuse ki mpya era naye ebitabo ebitukuvu bigamba amunno tuzze bujja ng'eki ng'empungu kyekimu ku kyakala kyenjala so awe tujja kimu ku ekyo ekyolunaku olwaleero obbagamba amunno tubadde twezza bujja ne tukomyewo n'ebipya era tugenda kuba tutunuulyako ku mulamwa gwa DNA oba ndagabutonde gusinza okuba nga gukyaka ensangi zino abasinga bagamba beekolera ssente gulesewa gutya amaka mwe ng'abakulembeze nga gwalaba ensonga kyandibadde bugunjufu okuba nga abantu bakola DNA so ekyo kyokka tugenda kuba tutunako mu masomero n'amasomo abaana nnaku zino amasomo gakyuka tebakyabasomesa babagamba mugende mukole research according ku syllabus empya n'ebisingako ebiringa ng'ebyo sagala kuba mwogezi lwa lunaku kuba nina Seeka bagenda katutandikiraawo kaakano ogambye tutandike nga twogera ku nsonga ya DNA ekyase nnyo ensangi zino era nange mbadde njigoberera ensonga eyo DNA nze nganze nalirowoozezza nti ndowooza kyalibadde kifuulibwa comparison naddala eyo abaana gye bazaalibwa kubanga nfo ky'okulinda omwana akule ate omudisappointing omugamba nti Smith si yakuzaala taata we yono akuzaala ba Smith yamukuzizza yamuweeredde maybe ayinza okuba asajja kudde oba nga afuuse muwala atuuse okufumbirwa era nga asuubira maybe ku mikolo gye egy'okwanjula oba egy'embaga taata ajja kuba Smith ate bw'omuzza ebbayi n'omugamba nkubuulire ate taata we yewumala oba bagenda ekintu ekyo psychologically kikosa omwana byowulira nti omuntu akuze okutuuka ku sseero yeetuze oba yeewadde obutwa oba agudde n'eddalo so nze naalirowooza nti gavumenti alibadde eteekawo embeera okuba nti mu malwaliro yonna oba ga gavumenti oba siga gavumenti abantu gye bazaalira abaana kyalibadde kiri compulsory nti omwana wamala okuzaalibwa enteekateeka ya DNA eyo egende mu maaso byonna ebijja oluvannyuma omwana nga amaze okuzaalibwa tebijja kubeerawo kubanga ekintu kiba kyakolwako dda
anti obuzibu bw'endawo bataata abasinga tebagenda bakyala bano gye bazaalira abasinga basasula ebisasusi n'abeerayo ne muganda oba ne maama we n'abalaba nga bakomyewo ewaka kati anategeera ti amuno ozaazaala omwana sinza amuzaala kaakati ensonga sisuubira nti waliwo omusajja out there yali agadde okulabirira omwana okubira ddala ku ntandikwa paka eno paka omwana watuuka okuva mu nnyumba n'agenda n'akola ki n'afumbira oba n'atandika obulamu obubwe sikisuubira so bw'obanga ensonga ya DNA ebakuyita mu ddwaliro wadde oba bize nnyo nze nsuubira wali badde ogenda okusinga okwejjusa mu maaso kwajja kwejjusa bw'onooba bize mu dakiika zino oba mu ssaawa en'emu gye bakusabye okwasaganya DNA ogamba nze ndi bize sola nabba wa ddakiika 6 oba ddakiika 7 okulaba nga otegera ddala omwana wo oba si wuwo ojja kwejjusa obulamu bwo bwonna bwonna kiwulika kitya nti omwana omutaddemu obuwumbi bwa ssente nekivaayo nga si wuwo nekivaayo nga si wuwo era ddala w'obanga wali taata mulungi oyinza okwetuga oba oyinza okukyayira ddala abaana bonna oba n'abakyala bonna so nga ate Katonda yatutonda tuzaale twale tosobola kuzaala nga tosobola kwala nga tozadde tosobola kwala nga tozadde oba nga toyagadde nga tutaddeyo nkolagana wakati wo n'omukyala kyekireetera abantu okutandika okudawutinga otuuka ku 11 ogenda mu DNA okudawutinga abakyala bano nti n'abaana bebazaala si baabwe ensi ayina engeri gyekyuseemu kkiriza obagaana simanyi ndowooza kankyogere nga bwe nina okyogera obwenzi bususse mu bafumbo okwesigaŋŋana mu bafumbo kukenderedde ddala so simanyi ensonga ya DNA yatandika ddi oba yazze ddi kubanga ekyase nnyo buli woogenda DNA n'omulango kati obuyita olwova social media DNA kitegeeza ate kino ekintu kimaze akabanga ng'abasajja balabirira abaana batali baabwe naye nga kiryokke nga kirivere nomo kwaffe waffe wajjajja we twakulira buli mwana era ayita jjajja tekisobola kuba nomo nga tubayita bamaama tekisobola kuba nomo nga bakusibye omwana atali wuwo obanga olabiridde omwana atali wuwo ng'owandyagadde okola DNA n'alyagadde era ze zimu ku nsonga lwakuba mukyala wange mwesigwa ne singa nafuna omukyala atali mukyala gwe nafuna n'ali baddeega ensonga engikulembeza nnyo ensonga ya DNA era abantu abali eyo nga abaana bwe mulina mubeekengera nze mbasaba ensonga eyo mugisimbeko amannyo mugiremereko nawulidde MP yalese ekiteeso nti ebintu byonna balina they have to regulate them definitely nange nzikiriganya kwegamba nti si buli omuntu alina okuweera si buli ddwaliro nti lina okuweera olukusa okebera ndagabu okebera ndagabutonde oyo musapootinga MP bw'agamba naye lwaki ekintu ekyo kirina okuba nga buli omu alina obusobozi obwo kirina okukolebwa lwaki olabirira omwana atali wuwo nze ndowooza lwaki osigala nga tokifaako gwe nze ndowooza bwe tokifuddeeko oba omwana wange oba si wange kubanga olina kifaako abamwana naye omwana owuwo kale tewandirabidde mwana nga siwo humanity yaddawa seeka bwe kibanga enteekateeka nnuŋŋamu ne bakuleetera omwana oba ne bakulaga omwana nti omwana oyo talina mwasirizi ogenda mumulabirira tekirina problem naye omukazi okukulaga nti omwana ono wuwo n'omulabirira mu butategeera nti omwana si wuwo n'omaliriza nga omulabiridde sikiwagira era kibi nnyo bwekizuulibwa wajja nga alina olubuto n'ajja mu makaago n'azaalira mu makaago oyo omwana tomulabirira ekyo kiba kitegeerekeka kubanga muyinza okuba wano mukwekwano mukwefuna mwateesa nti nyinza okuba actually ani nzize n'olubuto naye onoolulabirira nokkiriza gwe Simiifi nti tewali mutawaana byonna byolina bibyo nange byenina biki bibyo n'olubuto lwenzize nalwo lulwo bw'abanga akutegeezezaako nti ddala aze n'olubuto era olulabirira naye waba alikusibye kikyamu nnyo era bwe kiba kigenze mu maaso ndowooza that is a police case. That is a police case. Okusiba omwana. Gwe wakulira mwena mwali baali baana bawaka. Abana omulembe gwe wakulirako. Omulembe gwe nakulirako
kyensuubira nti maama yazaala abaana nga bazadde mutaata wange kyensuubira n'abo abalala betwakula nabo nga si ba maama na taata nabo baaliwo nabo baaliwo nga tumanyi nti oyo mwana wa senge oba oyo mwana wa anko omwana wa gundi ayinamu okusosola nga mubategeera n'obategeera kwaffe gye nakulira bonna nawonna twali bazzukulu ne Smith toyinza butakitegeera ekyo era okitegeera tukitegedde tukuze tosobola ekyo obwo bulimba mwana wa maama muto nenge wakati wali tumanyi fena tuli baana ba mpozi semumanyi ife twakulira nti abaana abajja na nnyina abaana abajja ne maama bwe baabeeranga mu famire ne bajja okwegatta ku baana bano abagenda okuzaalibwa abazaalibwa oluvannyuma bali abaana abajja ne maama abajja na nnyina si kyangu kitegeera nti baana bajja na nnyina si baana ba taata okitegeera ekyo kyabangawo nakati kiyinza okuba kikyagenda mu maaso nakati kiyinza okuba kikola kikyagenda mu maaso era twakulanga oba ku mirirwano wabangayo abaana abajjanga ne bamaama baabwe ne babeera mu famire naye nga si kyangu kitegeera nti oyo Smith si muganda w'abagenda nga si kyangu naye nga ate Smith yajja na nnyina yajja na maama we so nga tuddayo wali waggulu ku nsonga ya DNA abatandise olutalo luno olw'okulaba nga abasajja kubanga lino ddembe ly'abasajja libalwanirira mwe abakitandise mulwanirira ddembe ly'abasajja kiyinza okuba kibadde kisusse era ddala kibadde kisusse abakyala bano okusiba abasajja abaana abatali baabwe ate olumu tonyenya bakazi bano kubanga bw'obanga oli mwenzi nga olunaku lumu wegaddanze n'abasajja basatu simanyi oba kisoboka oba abasajja bano baba bataano bw'ofuna olubuto ku olwo osobola okitegeera nti olubuto lwono bagamba nti abakazi bakitegeera sisuubira nti bakitegeera bajja kutubulira mu komenti awo baba bagoberera ne batugamba era abamanyi taata omutuufu naye gyasa ayinza okulonda nago akamuwe bagenda kwayinamu kasente naye olunaku olumu nga weegaddenze n'abasajja basatu bana n'ofuna olubuto ku olwo tosobola kitegeera anti oyinza okuba nga oli wakozesezza ebyagundi protection wano wamizeewo akaweke wanootamira nga tewali nsonga za protection oba za buweke ng'okikoze nga totaddewo mbeera eyo tosobola kitegeera bw'ofuna olubuto ani asaana okukola DNA era ddi omusajja yenna alaba nti abaana maybe abaana be yazaala tebamufaanana ani njakuwa ensonga omukyala ayinza okuba alina ebigambo byakugambagamba wayinza nokugamba wanne muyinza okusowaganamu awo ne muyombamu nagaa ne bano abaana si babo n'akikuddamu n'akikugamba emirundi 5 oba 3 otandika okwekengera bano abaana si babo osobola ogenda n'okola DNA niye obuzibu bwetusanga mu Africa nti ebyobulamu buli expensive obuzibu bwetusanga mu Uganda wano ebyobulamu biri expensive naye buli musajja n'oyo alina abaana bayita nti bamufaanana yali badde agenda nakebeza abaana abo oba Kafeero yayimba ng'ate bakufaanana Kafeero yayimba n'agamba nti bwe weewala nti abaana bakufaanana ne bajja kutega olubobbo olumanyi olubobbo ndowooza abantu abamanyi ebintu by'obuwangwa balumanyi ndowooza bakutega olubobbo olwo n'ozaala abaana nga si babo naye nga bakola ki nga bakufaanana ate ebintu by'okuzaala by'abakyala ate kuva dda abakyala baasibanga abasajja ki abaana ne bano abasajja abagaana bo balina engeri gye baakolangamu ebintu byabwe okuzuula nti ono omwana wo oba si wo awo tuyinza obutagendawo tujja kukwatawo olunaku olulala naye ebintu by'abakyala bano okwenda n'okusiba abasajja abaana olwokuba abasajja balina ssente olwokuba babaagadde nnyo olwokuba abasajja balina ekisa tebalina buzibu abantu bonna abaagala asembeza abantu kati oba wazaala omusajja omukomboozi nga yagenda yabula obanga yajja n'aba 7 olutalo bwe lwaggwa n'agenda bw'osanga Smith ng'alina ekisa ng'asembeza abantu ng'ayagala abaana ng'omuwa omwana mbadde nkubuuza amba abasajja abaganda mwazuulanga mutya ati nno omwana wange ono si wange temugenze ku musaayi ng'ebyennaku zino bibiri kaakati si musajja wadda nnyo naye mpulira ebigambo bino nzize mbiwulira naye bamaama b'abasajja
bayambanga nnyo abasajja bano okuzuula oba abaana babanga baabo oba tebabanga baabo wanga omwana waabawuwo tayinza kubulako kyakufaananako tayinza kubulako kyakufaananako ayinza okuba akufaanana ebigere ayinza okuba akufaanana amaaso oba omumwa oba ennyindo oba amatu oba ekikula ky'obuwanvu bwo oba obutono bwo tekisoboka tosobola kuzaala mwana kompyuta nga takufaanana oba omwana yo muwala oba mulenzi tekyasobokiranga ddala n'ozaala omwana bano abantu bazadde bo maama bo bajjajjaabo ne balaba omwana oyo ne batakizuula nti oba ddala omwana oyo wo basiwo so bakizuulanga nga beetegereza embeera z'omwana azaalibwa oba n'ebintu ebyamubako ng'engalo ng'amatu ng'amaaso n'ebintu ebirala bingi abazadde n'abantu abaddukanyanga ensonga mu bika kino bakikolanga mu budde kino omwana akazaalibwa ng'akuliridde ng'ali era bwe wazaalanga omwana ng'omutwala wa ewamaama ng'omutwala ewabazadde bo oba ewajjajja oba ewasinga omuntu yenna aliwo abazadde bayinza okuba babanga baafa ebiseera ebyo naye senga ayinza okuba yabangawo oba jjajja ti ng'oba otwala omwana oyo ng'akoze eki ng'azaalibwa era nga bamulaba bo bamulaba nabagamba naye ono simifu abaana bonna b'olina bayinza okuba tebakufaanana omuntu alaba amangu addusa amangu ensonga n'alwekinga conclusions mangu naye oli maama wo oba taatawo yasobola okukulabula agamba simifu yongera okwetegereza omwana oyo omwana oyo ayinza okuba ki siwuwo bakutega akabwayise kabobbo bayinza okutega olubobbo naye sisuubira nti ennaku zino bakyatega olubobbo olubobbo naye sikimanyi nnyo nenda saakinonyerezaako nnyo kumanya buwanvu bwakyo naye wabangawo olubobbo abakyala lwe baateganga oba abafamire y'omukyala lwe baateganga omusajja omukyala n'azaala abaana nga bafaanana n'omusajja oyo bogo baagadde kino kirekawo amaka n'obufumbo institution y'obufumbo singa DNA tekolebwa n'okizuula oluvannyuma nti wazaala abaana ku baana 11 obaana 10 oba abaana 10 kuliko basatu ababo ne mugenda ku DNA finally n'okizuula nti abaana basatu ku baana 10 beebabo obwo obufumbo tebuyinza kusigalawo tebusobola tebereza singa omukazi akuzaalira abaana 8 ne mugenda ku DNA n'okizuula singa obadde gwe n'okizuula nti abaana 2 beebabo abasigadde bali omukaaga sibabo gw'owulira otasinga obadde gwe izo gamba waye kambaleke embalabira bagamba ayasuzeyo ne bwakeera si kyangu okujjako ng'omukyala akutuuziza n'akunnyonnyola kyajja kitya ensonga eno tugiteeke ku bakyala ku baami abakyala babadde bagamba ku social media muno abaami muli banafunye ennaku zino ensobi tulina giteeka ku bakyala lwaki gwogamba tugiteeke ku bakyala ne bw'obanga okimanyi nti ozadde omwana ebbali kale baawo waabanga mutegeragana nga temulina buzibu jangu omunnyonnyola omugambe abbi okimanyi ti omwana ono mune tumuzadde n'essiwuwo omulabirira okkiriza okumulabirira nga wasalawo okundabirira n'ebintu byange byonna byonna ensonga eva ku kyekuleta omwana okuba nga si wange omugamba kyolwo obanga gwe mukazi ensonga ogambye omukyala wabanga mwenzi obwenzi nooza okitegeera omukyala nga bwabanga mwenzi kisobokera ddala okuzaala omwana ebbali ate ekirala ennaku zino sente zafuuka sente buli muntu gw'olaba enneyo gyoyisa olunaku olwaleero abantu banoonya sente kitegeeza nti obudde bwakendeera abasajja tebakyalina budde nga bajjajjaffe oba bakitaffe bwe baalina edda bw'oba walina essaawa 8 ez'okubeerawo ng'olina effamire yo essaawa zino olina essaawa 2 kati mu ssaawa 2 ezo z'ogenda onoonye muwogo mukyalawo bw'abaddala nga si mwesigwa anaabeerawa era byebijja okuwulira nti muzadde abaana abamu si babo kubanga obudde obusinga wabuwa wanoonyanga ssente famire n'ogiwa essaawa 2 ku ssaawa 24 z'olina famire ogiwa essaawa meka ssaawa 2 kyayinza okuba takola oba omukyala ayinza okuba akola emirimu nga gyaddiiro agenda mirimu gye n'amala essaawa 2 n'akomawo ewaka oba n'agenda out ebintu ng'ebyo kaakati n'abasajja bangi mu nsi si gwe mugalanda w'abasajja oba si gwe olina quality zokka omukyala ze yanoonya mu basajja oyinza okuba waziina naye waggwako nga yalabayo akavubuka akato akasobola okugonjoola ensonga ze n'abasajja muggwako naddala ennaku zino bwe muba nga akasente kakeeye temukyalina kasente kake mwalina mu ntandikwa
ensi egenda ekyukira ddala ensi evugibwa ssente era mpozi ng'omukazi tannakutegeera naye mu ntandikwa mukazi asobola okwegombako endabikayo naye ate bwamala bwe mutandika okubeera mwenna ennaku zino zigendera oba emyezi oba emyaka waliwo ebintu byemina okwetuusaako ate ebintu ebyo nga mubyetuusaako nga because waliwo ssente nga wataba ssente n'enkaayana zijja kujja wajja kubalukawo ne domestic violence because there is no money munaabeera ewaka nga musulanya ne mugisiiba musobola anti bwagamba mu bulungi ne mububi mu bwavu ne mubugagga naye olumu abantu ababoogera ebigambo ababyogera nga tebeetegereza ddala lwaki babyogedde ate olumu abantu bawasa muwasa nga mukyali bato nga temunnalaba nsi eddako eyo jjajja wange nga tannafa jjajja wange omukyala bwe nayogeranga ebintu ffe twatanga okutambula Uganda nga tukyali bato ngende wa jjajja ne mugamba nabadde buduuda oba nabadde wano nagaa neseeka gweyo ejoyogera wagendayo kyali mu lubuto wagenda ddi era nga jjajja atera okuŋŋamba mu baana mmwe mukyali bato temunnategeera ensi gitegeera biseera ebyo nga atandise okukula si mu myaka wabula okukula mu birowoozo kyekitegeeza tikabona nge bakigamba nnyo era bamba kyakibagamba batulaba kitegeeza kyo mutoga muno tonnalaba nsi kola ffe tutambudde ensi tutambudde amawanga tutambudde disitulikiti z'Ekapa tutambudde East Africa naye lwaki omuntu ave nagamba Smith tonnalaba nsi kaakati bw'oba olina abaana 8 nga tonnakizuula nti bonna 7 si baba olinako omu bwe tonnalaba nsi lw'oligizuula nti ku baana 8 olinako omu oliba olabye ensi kati oli jjajja akugamba oba kitaawe oba maama wakugamba yayinza okuba yabiraba bimu ng'abisirikidde ne maama wa mukwano gwe ayinza okuba mu baana abo bonna kuliko abataata w'oyo mukwano gwe nga kuliko 2 naye nga maama akyabisirikidde asirikidde ekyama ekyo nga n'oyo mukwano gwe ayinza okuba si mwana wa taata taata oyo gwayagala ennyo gwe yeebuuza nakugwakubira n'akasimu n'agamba taata ensinga ennemye enkoze ntya okitegedde naye nga taata gwokubira akasimu omwebuuze ku nsi si taatawo dindako maama we aligenda kundirwa kugamba ajja bagamba mwana nkubulira akayamba kano nga sinaziba mumwa oyo omusajja yakuza n'akuweerera byonna si taatawo naye tomugamba ate tewejja mu mbeera dindako mala okufa ebintu bino bikwata mpola era we bakuzaala wamuzeeyigindi owulidde era we bakuziikanga oli ku kitanda oba emulago oba erubago oba wa maama wakuyisa kuwa akama akugambye ebintu ebyo lwaki bamaama bakola ebintu ebyo ati maama ayinza okuba akoze ebintu ebyo akupevingira ewuwe ofune obulamu obulungi oleme okubonaabona nga bwe yabonaabona kalaki gwe bataata lwaki muvali ne muyomba lwaki temubireka nammwe ne bita mwaba emitima emibi ennyo bataata nkugambe nagambe weteeke mu bigere bya taata oyo basibye abaana 7 ate nze nsaasira abaserebulite olaba mwe baserebu mwina ebintu bye muyitamu nemutabyogera olw'okutya amawulire n'ebirala bingi naye okutandika olunaku olwaleero baserebu mwenna abali abakoze kumanya mugende mukebeze abaana abo mulabe oba bamu kijja babuukako bwe munaakizuula ti abaana basinga si bamu kyogamba Rema ayinza okuba nga Hamza alina okukola DNA olw'ebbula ly'obudde tova ku nnyonyi tova mu bivulu Wakenzi alina ogenda akole DNA Wakenzi tava ku nnyonyi abati oli ku TV oli serebu oli ku serebu chat oli ku TV omukyala wa segede nti ogenda kumala ku serebu jazz saawa 2 akulaba oli live tayisewo kyayisaawo omwana gwe munaazaala anaabawuwo omukulu amumanyi ali ku kisaawa anaabawuwo so ensonga eyo tulina ogisimbako amannyo era buli musajja ali okukubiriza how should this be regulated katumulemu katono tumaye tukomewo nga tukyagenda mu maaso ensonga za DNA wano mu ggwanga lya Uganda zikutte enkandago era zatuse ne mu parliament nayeeko omukulu Tayebwa nga azoogerako ng'agamba bane gavumenti ebeeko kyekola either regulating baani abalina okukola ki okukola DNA zino oba akasente bakakendeeze kuba n'abadde bali willing ozikolera obwereere eno initiative ya muntu yagyeta kulwana maka kujjawo institution y'amaka kankuli ekirimi
Ennaku z'omubbi ziba mmeka? Ana. Ziba ana. Abakyala okusiba abasajja abaana kimaze ebbanga ddene. Myaka mingi nnyo. Time in memorial. Naye ndowooza the time has come okujjawo obulimba. Obulimba mu ggwanga lino tunava ku DNA n'ebirala bijja kujja ebaddemu obulimba obungi era abantu basituke bonna from nowhere balwanyise ensonga ezo. Naye nze ekyokugamba nti this thing has to be regulated nze sikiwagira. Buli muntu alina eddwaliro ng'alina ebyuma ebisobozesa ensonga eyo genda mu maaso akikole. Kubanga tumayina byuma kuba ebyuma ebisooka nabyo biri expensive. Ekyo kirina advantages nyingi ekikola DNA naye ate kirina ne disadvantages. Kubanga munnange abakyala abamu tobanenya bagenda mu malwaliro obadde okimanyi bino tuzze tubiwulira tuyinza okuba tubiraba nkuna mu maaso gaffe naye tuzze tubiwulira nti omuzadde ayinza okugenda mu ddwaliro okuzaala ne bamuwamu omwana atali wuwe. Oba omuzadde agenda mu ddwaliro okuzaala waba bakasitoma amalwaliro agamu galina bakasitoma baabwe bakasitoma abo nga bagumba tebazaala. Kati kasitoma bw'agenda atuukirira eddwaliro n'abagamba nina obukadde 5 oba obukadde 4 oba obukadde 3 njagala mwana oba nzaala abaana bawala bokka njagala mulenzi nzaala abaana balenzi njagala omuwala. Kati kasitoma bw'aba atuukiridde eddwaliro ate nga eddwaliro liraba gaapu liraba anti wa Smith talina mwasirizi talina kasente omwana oli gw'ozadde bayinza omukyusa ne bakuwamu omuwala ng'ozadde mulenzi ozadde muwala ne bakuwamu omulenzi. Akati awo abazadde bamaama awo tebakibeeramu na mukono awo onenya malwaliro. Tunategeera tutya kubanga era naye sokwa excuse y'abakyalo tusiba. Akati nno omukyala ebiseera bisinga abaagala bamwe mubamanyi bulungi embeera zaabwe mubamanyi. Kati gwe mukyala wakimanyi nti Smith alimba batalimba Smith tasobola kukola kino era bakuwayiza nti Smith abbi akawumbi ka ssente mukyala asobola okuvayo n'agamba ensi nti nedda ze bba wange mumanyi kyasobola okukola asobola okwenda probably naye tasobola kubba. Baawanga alina obusungu naye mutima gwe mulungi okiwulira. Akati bw'oba okizudde nti eddwaliro yeryekobanga bakasitoma baalyo okuwamu omwana atali wuwo ozadde mulenzi ne bakuwa omuwala osegera naye ye omuwala taba mwana gwe bakuwadde bamenti about oba ozadde mu kyotala ne bakuwamu namagoye owulira. So akati ensonga eyo mukyala wo oba omumanyi embeera ze asobola okuza ebbayi n'akunnyonnyola agamba Smith nkubulire butuufu ensonga bansiba mwana ensonga zatabukira mu ddwaliro zatabukira mu ddwaliro mwe abasawo abali eyo nga mwenyigira mu mbeera eyo nammwe mugirekera kubanga n'abasawo abamu benyigira mu mbeera omukazi takimanyiiko talina nsobi ne bamusiba omwana atali wuwe. Kati gweoba okozeemu ng'ofunyemu kaseere gwe omusajja bw'ogenda ku DNA n'okizuula nti omwana si wuwo olina okukwata ensonga zino mu nsonga y'ekintu ekikulu. MP we yagambidde mu session ye yakubirizibwa mu kulutayeebwa we yagambidde nti anyway si kibi ekyabasajja okupushinga for DNA bategere ddala oba abaana abo bwe bakuzizza baabwe bwe balabirira baabwe. Naye ensonga eno tulina kugamba tulina n'okumanya baani abakikola. Tuteke wabeerewo regulations nti eddwaliro ABCD lyokale erikola. Yes kubanga oyinza okuba okola omukyala n'ogenda n'okolagana ne kwaka dokita n'omusawo omufere n'omuwaayo si kya 10 kyokka n'omuweera ddala ssente n'omugamba omukyala ono mukooye olw'ensonga zino teekawo embeera eno n'agiteekawo. Muyinza okuba obufumbo bwe mulimu butukuvu nti ebyange bye bibyo kati okwejjako okutwalako ebintu byo okutwalako ekkanisa gye twazimba ababiri oba n'ettaka ly'ekkanisa lye twazimba ababiri oteekawo mbeera ogendawo omusawo omufere nakkolera nti ku baana 8 be mwazaala ne Smith kuliko 2 ababo abasigadde 6 si babo. Obusungu bw'obaluulawaawo omukazi wa ddala bukimugwa mu matu nti omusajja akizudde nti abaana 6 si babe adduka misinde tajjukira na bino bya creaminga bintu abennaku zino so basigala bayinalo okujjako ng'alina obujulizi obumala obulaga nti teyayenda abo abaana bonna 8 ba Smith
niwe abatabulina nga akimanyi nti yalina embaliga zenjigirangamu asooka kudduka kiwarazima abanga embaga gye bakubye omukalo bw'okuba embu omukalo esooka kudduka misinde nemalo nekomawo nga yeebwalabwala olidde so wakati they have to regulate it because abasawo abafere nabo bagenda tandika okuestablishinga facilities ez'enjawulo ezikola DNA ng'osobola omutuukirira n'akasente n'omugamba nk'oyo omukyalo ono kati nze njala nkola abaana bano mbaleese results z'obufuluma zirage yo omukyala sakikanaga yagamba nk'oyo omusajja ono nafunyeyo Ssekabagendo ba Smith ankolera buli kimu naye kamutege mugamba abaana si babe nakyo kisoboka naye ekyo kirireya kisoboka kati gwe obanga okakasa nti abaana babo nawe kiwakanye mugende mudwalire ddala sente zino ezijjibwa ku bantu anakola DNA ozazandibadde ziteekebwako nazo ekkomo nti temulina kusukka sente bwezi kubanga kirabika ekintu kino buli omu yandikyagadde okikole bagamba akasente kangi olaba kye nazuula namala ebbanga nga ndi niya abasawo nabeera nnyo nali nkola research nembeera nnyo n'abasawo abo okumala ebbanga ddene n'amalwaliro agawerera ddala mu Kampala wano agasinga ngeetegereza naye ndaba enkola yaago olaba obulamu buno buli muntu waafuna kasente gwe n'oba oyagala nti nga gwoyagala Smith agende mu ddwaliro bamujjanjabira malaria w'emitwalo 6 nga ye ayagala bamujjanjabira malaria wakakadde ajja genda wali bamujjanjabira kakadde kubanga akimanyi bajja mulabirira bulungi ate tebajja kukonya malaria we oba typhoid we bajja mujjanjaba typhoid awone amanye nti mpadde yakakadde naye banjjanjabe typhoid yakoze eki awonye naye bona ogende ewantu bakujjanjabira typhoid ku mitwalo 12 bajja kumukonya era oddeyo mu ddwaliro omalize ng'ogeze mu ddwaliro emirundi 5 ng'ojjanjaba ki obadde okimanyi nti waliwo abantu abalwala typhoid emyaka 15 emabega nakati nga bakyamuyina era nga gamba nze nina typhoid wenywera amazzi amabisi typhoid eddamu buzzi bamutwalanga mu balwaliro oba mu basawo abaalagajjalanga ne bakonya typhoid naye gwe amanyi the value of your life gwe Smith ojja genda wali bagenda okukyajinga akakadde okole ki bakujjanjabe once and for all owone omanyi ekyo kikoze eki kiwedde therefore ebintu byogamba nti muregulating muteekewo nti okukola DNA zina kuba sente bweziti all over the country mitwalo 2 all over the country kiyinza obutasoboka kubanga waliwo abantu abalabirira amalwaliro gaabwe waliwo abantu abakozesa abasawo nga basasula sente empitirivu waliwo abantu abateeka establishments abateekawo amalwaliro facilities nga mutuufu amalwaliro ago bateekamu sente olide bakozesa buli kika kya musawo asinga okuba ow'omulembe mu nsi yonna bwekiba kyetaagisa bulwadde bo Smith kusitula mu America kuva mu America kumusitula mu nnyonyi kumuleeta akujjanjabe basobola okumuleeta kati bw'obanga oleese Omumerika akole DNA oba akujjanjabe typhoid oba obulwadde oba infection kyonna ekikuluma onoomaleetera ku malusu kijja kwenyigira mu dollars empitirivu ddala bw'obanga otaddemu sente empitirivu mu ddwaliro lyo era ogenda kukyajinga abantu you are going to bill them nabanga n'omusajja omusajja omaddukanya agamu ku malwaliro ag'amaanyi yagambanga don't fear to bill people because we also take care of them naffe tubalabirira tubajjanjaba kati ekyo kyokugamba nti mugenda teekawo sente enkola eno egende mu maaso ekyo kiyinza obutasoboka tewalaba ku covid wano sijja kumenya malwaliro naye abantu abalwalanga covid ne babatwala mu malwaliro babajjanko sente meka sente zabanga mpitirivu naye golooza mu byalo eyo oba ewalala yonna ne Kampala tiwabangawo bantu beeyotezanga baaliwo abagendanga mu bibira ne beeyoteza ne bawona covid ate nga bamulwala baaliwo naye ate twalaba n'amalwaliro amalanga oxygen buli ssaawa osasula kakadde ka nsimbi buli ssaawa oba obukadde 5 buli ssaawa so obulamu bwe bugagga obulamu bwe bugagga sigala ku mulamwa siwagira gavumenti kuvaayo oba bekikwatako kuvaayo okugamba nti bateekewo sente kubanga buli omu yamanyi obulamu bwe era engeri gyabutambuzaamu eno diversion ku kiki ekibaddewo kyekibadde kigenda mu maaso kujja ku byobufuzi ebyobufuzi birina okugenda mu maaso ne ku bisiyaga ebadde bigenda mu maaso ebisiyaga nze nayimirirawo nenkugamba natulawo nenkugamba gye buvuddeko awo nti bayibuli egamba nti omusajja
alina okwegatta n'omukazi ne bakola omwana. Bwe bakola omwana oba ne bakola abaana bagaziwa ensi eyala nejjula abantu. Si bwe kiri? Kati ensonga y'ebisiyaga probably biyinza okuba bireetebwa bannabyabufuzi babajje ku mulamwa kisobokera ddala kubanga ensi bwetyo bwetambula. Ni mu America waliyo diversion n'ewalala yonna. Bw'olaba ensi edduka speed ng'olaba abantu batanse they have started organizing themselves balinga abazze ku mulamwa. Olina bajja ku mulamwa we politics. Tetwaze kwogera politics olunaku olwaleero. Naye buli munnabyabufuzi yenna ali awo ng'ayagala okufuga ensi myaka 37 n'okugenda waggulu. Olina okuba ng'olina babagenda bakubalira. Olina okuba ng'olina basimifu abakubalira. Kakati banno kisobokera ddala. Kisobokera ddala okuba ezo okuba diversion. Kubanga ensi bwetyo bwetambula. Sirina bukakafu oba ddala it was planned naye it is very possible. It is very possible. Kubanga mu strategies nsobola okutuuza ne kugamba naye kakati gwe bw'otakola kino. Gwe Bobi Wine bw'otakola kino. By 2026 ojja kuba irrelevant. Bw'otampuliriza oyitaawo. Magezi kigowa nga tuva ku nsonga za DNA. Eso. Magezi kigowa abantu. Amagezi gempa abantu balina okumanya advantages ne disadvantages za DNA. Kuba okimanya nti walina mbavu oba tewalina budde buzaala baana. Basimifu ne bajja ne bakuyambako. Weefule wa mutima mulungi olabirira abaana abatali babo. Njagala owulize bulungi ensonga zo. Owulira bulungi. Naye bw'owulira ddala ate munnaye abaava abatalina ssente DNA eno muyinza obutagisobola. Naye abaana tubatwale mbajjajja ne basenga. Babakebera ebigere engalo. Baba ddala omwana talina kyakufaananako. Omwana waba akuzeekuzeemu embeera ze zirabika. Obadde okimanyi nti omwana waabeerawo yeebakanga ggwe. Nakiwulira. Oba weebako ostretchinze omukono bw'oti era abaana bo bonna beebaka bwe batyo. Bwe mwalina obuzigo mu mannyo era abaana boozaala mu 10 boozadde mubaamu abaana nga 6 abalina obuzigo mu mannyo. Waba bano abalina obunnya ngaffe nga ggwe. Kati abaana abamu ku boozadde bajja balina obunnya. Balina obunnya twaba okola bw'oto ng'omubuuza ebibuuzo n'abaana bo abamu nabo bagenda kubikola. Yazirako wali. Naye abantu abatandisa ensonga eno mumeze sure nti mugimaliriza. Temugisuula mugiguse. Temutuuka we mutuuka ne mugisuula ate ne mudda ku byobufuzi oba ne muddayo ku bisiyaga. Kubanga eno ensonga lwaki Uganda ejja kuba eggwanga lye twetaaga mu maaso oba eggwanga okufa. Kirabika bubi naddala wano mu Buganda nga omusajja bamusibye abaana. Nera still mu Buganda tabalirwa nzaalo. Nga sinava ku DNA. Okimanyi nti singa bakusiba omwana oyo nga gye baabazaala basezi balina ebitambo. Olaba omwana wabonyabonya abaana bo. Olaba omwana wabonyabonya abaana bo ng'aleese ekitambo. Ekirameketa amannyo. Aleese emize egimanyikiddwa nga bali ab'ekika kye bo bagimanyi tebagirinako mutawaana. Agireese mu baana bo babonyeebonye. Omwana ayinza okuba yazaalibwa nga balina endwadde ezibalondoola. Ng'endwadde ezo okuzijjanja zitwala ssente nga asima, sikosero n'ebintu ebirala. Laba omwana waava eri ate najja n'ayingiza ekirwadde ekyo muno. So nga bali bamanyi engeri gye bakwataganyamu obulwadde obwo abantu ne batabafaako mangu. Kale nga twagala okuvaawo awo kasita bakitegedde nnyo abatalina ssente za DNA mutwale abaana mubasenga babatwale bajjajja bazadde bammwe ne mu baganda bammwe kisobokera ddala okubazuula. Maama we wagamba nti oyo mwana si wuwo ffe tetuzaala abaana balungi ng'abo bakaalaala mutwale ku DNA toddaala olabika mbirabye nnyo. Ensonga y'amasomero ekutte wansi ne waggulu abetwogerera abaana ba campus bali mu holiday bazingira. They are going to be off for 3 months. Bajja kudandoza ngawo mu August. August awo wati awo August September awo bajja okuba nga baddira abaana b'amasomero gano aga wansi lower schools bali mu mocks zatandise bagenda mu bibuuzo nabo. Ensonga y'amasomero eno twagitaddeko leero ku mulamwa naye waliwo syllabus empya nze gye nzikiziganya nayo ate ne gye sikiziganya nayo. What is your take ku masomero? Kakati mbadde nja kukusaba ompeeyo sho nnamba nga njogera ku masomero naye nze kansooke nzikirireko wansi wano kubanga leero we wanted to stimulate preamble it. We wanted kugamba wali twogedde ku DNA naye ekimu ku byatuleese olwaleero kwe kugula abantu obwongo mu business wano. Badde njagala
ojja kumpa nkusabye ompeyo sho njagikuwa ompeyo sho njagikuwa etali emu wabbiri nga njogera ku masomero ne mbadde njoge badde nsaba mpe ku batandisi b'amasomero amagezi abatandika amasomero ga primary bw'oba otandika essomero togenda n'ofuna mukwano gwe Smith oba omulala n'omugamba jja notandika essomero oyagala ntandike natali mukwano gwange bwanziba oba ssomero lya primary oba lya secondary in fact oba otandika business weeweeyo otandike business okikirize nti business bagitandika mpola mpola negenda ng'ekola ki ng'ekula lwaki ntudde misango mingi ntudde mu mirerembe mingi nga Smith yatandika ne Umaru essomero birikwatayo Umaru yefulia Smith n'amugamba n'ateekawo embeera nkola ki emujjawo n'ateekawo embeera ya divorce business divorce kyongereko absolutely n'agamba kugamba ate mu abantu abatandika business ababiri nga temulabye wala mwino kitegeera nti temusobola kufaanaganya mbeera omu abatalina mululu omulala aba alina omululu kati mube ebiseera musinga mu Uganda wano tubeera ffenna nga business nnakwatayo ne business bwekwata ne batutegeera sene zitandika okujja nga ow'omululu omuze gwe gukola ki gujjayo amayembe ng'akunyigiriza paka bw'odduka bw'okwatamu ebyanguwa n'okola ki n'odduka emisinde so bannannyini masomero mukitegeere nti mwazaala abaana mwatandika essomero nga temunazaala abaana mwena mubadde n'emitima mirungi mwena musobola okukwatagana naye abaana be muzadde bo banaakwatagana mu ssomero eryo therefore oba otandise essomero leeta abakozi obawe emirimu bakole obasasule emisaala toddamu kutunyumiza nti ng'ogamba abantu nti ntandise essomero lino ligenda kubayamba gwe n'abaana bo ligenda tuyamba ffenna therefore tufunyewo kasente katugule kompyuta tufunyewo kasente katugule deski tufunyewo kasente katugule TV abaana bazirabenge tufunyewo kasente katuzimbe ebizimbe akasente okafunye yawulako emisaala gya patanawo gye mwateesa nti ojja kufunanga $5,000,000 buli mwezi olidde ne togamba abantu owudiisa abantu abafere balina obukodyo bungi obufera bannaabwe batandika business akugamba ebyo n'ebintu byemuguuze byonna bisigala bya company kakati oyo patanawo mu business bw'abanga teyafunanga musaala nga sente zemufunawo mugula kompyuta mugula deski muzimba bizimbe mugula mataka ye wawulira nga akooye ng'ayagala kukivaamu oba n'ava mu bulamu bw'ensi eno yaba agenze naki ate ffenna twajja tetulina kyetulina yatugenda kyetulina kitegeeza nti oyo ku mwenna ababiri kulina okubaako nannyini ssomero eryo ku mwenna ababiri kulina okubaako ki ennaku zo kiri nnyo okubeera ne shares nga twalina shares mu business weekulaakulana kulina okubaako njogera n'omuntu wa bulijjo ayinza okuba yangoberera right now omuntu waba atandise business n'agamba mujje tukole mukole nga bw'obanga okolera musaala nga gwe mwateesaako nti gwalina okukuwa akuwa omusaala ebisigadde oba akoze kawumbi ng'agenda kukuwaako $2,000,000 gwe genda na $2,000,000 zo 2 ebisigadde bireke ebisigadde tobiringiriza kubanga si bibyo olidde niwe munaabera mu partnership ngagamba akange keekako n'akali akaani sigenda kakulyako mwe mutegeeragana naye abaana bammwe tebagenda kukola ki tebagenda kutegeeragana so abantu abali eyo ng'otandise essomero tandika essomero eryo nga liryo abantu abalala bonna bonna booleese okukolera basasula emisaala togenda mu mbeera ya bufeeku kubagamba nti tukole nnyo kintu kijja kukwata ebyo kinaakwatayo tujja kukifunamu naawe ali eyo ng'ondaba ng'otulaba olwaleero ng'otandise business eyo gitandike nga yiyo what happened to togetherness badde manyi baganda bagamba agali ewamu ge galuma ennyama ebyo bisobola okukola mu struggle zammwe ebyo bijja kukola mu struggle kuba tosobola kumalako na struggle kusiguukulula President Yoweri Kaguta Museveni nga temwegasse wamu mwenna ebibiina by'obufuzi oba abasajja abagezi mwenna ne mujja ne mukola ki ne mwegatta naye muno kimanya nti mumala okwegatta President agenda kubeera omu Bobi Wine oba Muhoozi Kayinigaba oba omulala oba Smith at the end of the day ate era bw'aba afuuse President n'akwerabira n'atakuwa bwa minister oba n'alekera okukwata essimu yo totukabirira kubanga ono kitegeera nti Katonda yamwanointinga ate obukulembeze buva eri Katonda wamuyambako okutuukiriza ebirooto bye bwe yamala obituukiriza byaggwa goyinza okuddayo mu faamu yo n'olima oba n'oddayo mu mulimu gwa kamera yo gwe wasomerera owulidde
gwe kiri wawulya wayagala bwagazi bagenda noga kati bagenda kamuyambeko mu lugendo lwakole ki nebyo nabyo byafuna mu kuyimba kwe oba mu baproducer bwe oba ebyo nabyo bibye ye wademba okugamba nti akuweko batakola ki takuwaako therefore jagala mubeere bantu bagezi tugula bantu buwungu business tip je nkwadde olwaleero bw'oba otandika business abantu bonna b'otandisa nabo business oba b'osembeza basasule nga bw'olina obbasasula tobasuubiza kati ndakano kankubuulire ali saagala mukasalemu at the end of the nga muproducinga video kamera zino zonna z'ogula oba gwe nanyiri company zizo as a company abasigadde bonna basasule emisala zaabwe nga bw'olina okukola ki okubasasula kuno kubadde kubuusa abantu abatulaba niwe watyaga kuli kampade yakasente naga twagagula kamera bukadde 18 naletayo 8 nendetayo 10 kamera tebayiye bwemanga mutegeraganye bulungi ate nga naye mugezi kubanga abanga si mugezi nga tafumiitiriza bwana abagenda nga temukyategeera yajja kugamba simifi mpaka kamera yake nyate bagenda bwemba nkuwadde sente nze bagenda mba nkuwadde nga nkuyambyeko okutuukiriza ekirooto kyo era bwe naaba nvaawo sijja kukusaba kamera niye waliwo omuntu g'ogenda okukozesa nga yalina omukono mu kugula kamera eyo ayaseyase kamera eyo ng'agenda ne laptop zonna azikumeko omuliro Vanessa kituufu ekyo owulidde nende munnange ate waliyo abasajja nga babugingo akugamba nze sajja na bintu simu bampita okuweereza dine ettaka lyetwagulayo nettaka siryange lya kkanisa era ne bwe bukeera ku makyanga tetukyaliwo era nze ngenda mu maaso kubanga najjira ku yifa nava Masaka nga ki najjira ku loole olidde sajja na bintu ye bugingo akugamba oba ompa sente nzimba obuweereza zireete oba toziina zireke kubanga nsakola ki sajja na bintu bwofuuka omugezi olekeraawo okuteeka omutima gwo ku bintu niyo obuzibu bwe tufunye mu Uganda is greed. We are so greedy. Omuntu kasatandika okunoonya ebintu nebimusuza nga atunula anoonya bintu oyo gw'owuliranga asobola okujjawo yeddiza ettaka lino asobola okujjawo nanyini kampani yamusembeza atwale kamera ne laptop n'ebirala naye oba okozesa omuntu agamba nti ze sajja na bintu abanga bagenda ffe tukola emirimu okuzimba ensi okolagana n'abantu nga tutandika bizinesi zaffe kolagana n'abantu naye abantu abo bwe baba tebaguddwa bwongo nga twogedde nabo bagenda kusumbuwa. These days I'm calling out workshops and symposiums okubuulirira abakozi to inspire them okubafuula abagezi nti omuntu waba akusembeza okole naye tomumalaako mirembe kimu bibiri mwakagula kompyuta 5 zigasa company ezimanyiza n'oziteekako amannya ge nti eno n'eno naginamu omukono naje nasumulwa muna nateekamu erinnya lye era bw'aba agenda Vanessa tosumagira ku kamera era bw'aba agenda ate bw'ozuula omuntu ng'alina embala y'omululu tomusembeza w'oli mugobe omuntu tokolagana naye tomuwa nakadde oyo nze yamwe naliwo ne muyamba ate ntero gamba nangoba abakyala ntero bagamba struggle z'abasajja abamu bayitamu nga banoonya ssente musajja ayinza okusalawo obutalaga mbeera yonna gy'ayitamu eri omukazi mu kunoonya by'ayagala niye omukazi w'abaana obanga agenda agamba omusajja namusanga mwavu nze namugaggawaza wande bugingo yali alangira mukyala gwe yakyawa namugamba kale genda ogaggawaze n'abalala kisoboka kubanga yagamba bwe yakomangawo nga kati yamugamba nga nja kuzimba ekkanisa nja kukola obuweereza obwamanyi gwe okola buweereza kinaawe kubanga oba n'empaleemu oba otambuza bigere nga n'akagaali tokayina obeera mu mbeera mbi nga neewaka oleeta muwogo ne supu w'ebijanjaalo kati omukyala atalabira wala atali mugezi bwakulaba agamba naye gwe ebintu byeyogera nti olibituukiriza ddi mbadde naawe emyaka 5 tokyukako oyongera kuba bubi olidde kati obanga olina omukyala ng'agamba ebintu ebyo ng'abigamba bw'omugamba nti nze ndi wakabi yagamba atolina kyoli ngenda kwesimbawo ku MP ngenda kwesimbawo ku bwapulezidenti 2026 ng'akugamba ate ba Bobi Wine bo bakole ki owulidde naye nga gw'okiwulira ebintu ebisinga bisooka kubeera munda ebimala ebifuluma ebweru bino biddayo ku masomero gye twasomera kakati bw'oba abaana
Walwa abawala basomera mu masomero nga gagayaza nabisunsa namagunga amasomero agagamaanyi. Abaana abo nsubira n'ennaku zino bakyakikola babayigiriza entambula endya babayigiriza omugaso gw'okubuuza abantu babayigiriza engeri gye balina okukolaganamu n'abantu babayigiriza empisa okugabana n'ebintu ebirala. Ekikulakulanyiza ensi nga America n'ensi ezakula endala nti omwana bamujja buto nga bamuyigiriza empisa ennono z'Abamerika. Oyide neffe twava ku nnono ne bazannyo maama n'abagereka nti yateekayo ekisaakaate mu kisaakaate eyo munda mu abatagendayo bayigiriza abaana empisa ey'omuganda. Omwana omuganda alina kweyisa atya. Abantu abalabye ensi bajjajjaffe bagenda ne babuulira abaana nti mwana gwe wowereza emyaka bwekyo olina okumanya okuwaata. Lwaki olina okumanya okuwaata? Olw'ensonga eno n'eno. Kati omuwala ennaku zino asomye n'ava ku yunivasite nga tamanyi kuwaata. Afumbiddwa gwe Smith naye tomanyi kuwaata. Tomanyi gweya kawunga naye tamanyi kagweya. Weerabira okwereza essaati naye tagenda gikwoleza. Mumaliza mugenzi mu restaurant. Ebintu byemwogerako bintu by'abazungu. Lwaki omwana abende omufumbisa omukwasa mu masanda? Kalica omwana omuganda oba omwana owawano alina okumanya okufumba. Kubanga emmere gyogenda okusanga eyo gyogedde mu restaurants gyogedde si emmere ate omukyala we gyajja okufumba. Omukyala we gyafumba yanjawulo ya mugaso nnyo n'okusinga eri gyogenda okusanga mu restaurant. Therefore abawala abali mu masomero abatuuliriza abali ku university olina okuyingira mu bufumbo ng'omanyi okufumba. Oba okuza enjala oba dozikuza olina okumanya okufumba. Olina okumanya okuyiga, olina okulabirira omusajja okuva kagere paka waggulu. You are responsible for the enviri Smith zasala. Ekyekirevu mukyala we alina okuba nga yakukkiriza okisala. Oba osiga enjala oli musajja era omukyala we alina okuba nga yakukkiriza. Kubanga eri ofiisi ye. Omukyala alina office gye bayita amaka. Gw'obala ogenda okwasolinga okuleeta ssente. Omukyala yazikuŋŋanya n'azitetenkanya. N'amanya nti twetaaga egiraasi, twetaaga ekikopo, twetaaga essepiiki, twetaaga ebintu ng'ebyo. Bw'omuggyako obuvunaanyizibwa obwo ng'oyagala okwegendera mu katale, amaka gagenda kufa. Era linda DNA. Linda bintu bya DNA. Kale nga twagala okumaliriza Seeko olunaku olwaleero njagala nkuwe eddakiika 2-3 osaminge apo ensonga y'amasomero eno n'abaana okuyigirizibwa ate tulabe muno tujja kutandika ate business mind olunaku ate omulundi ogunaddako ndowooza that will be next week mu ngeri ezifaanaganako ng'ezo. Neeyanziza nnyo neeyanziga olunaku olwaleero twogedde ku nsonga ya DNA endowooza bagitegedde bulungi nnyo musaasanye akatambi kano bwe tunaba tuzuzeemu okufuna omukisa nga bikyagenda mu maaso era tujja kudda tubyogereko. Ndi nnyo mu masomero ennaku zino kubanga nkimanyi emiti emito gye giggumiza ebibira. Bw'oba onneetaaze nkubira ku 0-2-13-58-65. Nina ekyama ky'abatandisi b'amasomero. Nina ekyama ky'abakulembeze b'amasomero. Nina ekyama kyammwe mu abasomesa abadde batugoberera olunaku olwaleero. Tosobola kuzimba ssomero ly'amaanyi nga towuliriza bigambo bino by'entambuza ennaku zino. You should know. You have to be confident gwe omusomesa atulaba. Olina okuba nga oli passionate ng'oyagala obusomesa. Olina okutegeera lwaki wayingira obusomesa. Gw'atandise essomero litandike ng'okimanyi oyigiriza baana. Tobayigiriza kusoma na kuwandiika wabula obayigiriza empisa. Kubanga eno Uganda tegenda kukulaakulana ng'abaana be tusomesa bagenda mu nsi nga tebalina mpisa. Mwebale okumpuliriza olunaku olwaleero. Mukama bankuumire. Smith, over to you. Kale wetyo tutambudde olunaku olwaleero twagala beebaza ak'ensusu kyenyinza obbagamba DNA muzikole naye mwesibe bbiri togendayo na mutima gumu togendayo omutima omunafu weesonyiwa ensonga za DNA. Saagala kulaba nga weetaddemu muguwa saagala kulaba nga otambula ku street weewuunaganya ng'oyogera wekayika obutonotono nga emmotoka ogivuga music takyakendeera n'ensonga ezifaananako lweso. Twagala okwebaza mwenna abatuwagira ebifaananyi ku buli mukolo gwonna nkiddamu King Montage Studios awo ennankule ku bitaala tukuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna tukwata videos eziriko ez'omulembe ate ne tuzidelivalingira
mu budde ekifaananyi ky'ogenda okutereka okumala emyaka n'emyaka bukadde na bukadde ng'ate kikyali ku mulamwa nga kikyali crystal clear nga kikyanyuma nga coloring yooyo. Njagala obbagamba mujje mutuwagire mutukebereko nze kennyini mbeera waawo ate nja kuba nange nzija ngula singa omukolo gwo kirima kyanga nsanze serebo nganze nga ndi ku mukolo gwo wennyini kwendi nga n'abala kwe bali so jangu otuyungeko oba tukubeko ku 0702 10 41 25 0702 1041 25. Nawo omuvubuka ng'oli eyo ng'oyagala kuyiga bintu bino wammanga, oyagala kuyiga kwata kamera, oyagala kuyiga computer, oyagala kuyiga kweditinga bifaananyi, kweditinga videos, oyagala tandikawo studio muzadde, oyagala mwana we afune ekintu ky'omu mutwe, muleete ku King Montage School of Media and Computer Studies. Essomero tugenda kuba naffe tuliggulawo nga Seka abagambye muno katono nnyo mu kuggulawo amasomero n'okukubiza nti amasomero awo ennankule tulina phone number abaana kubasobola okuba nga bayigira ebintu bino tu computer zazze, kamera empya zazze, gye mwana muleete kasente atakasamusamu yefunire certificate nga yonna anagitwala bajja kuba bamukkiriza okuba nga ate atandika ekintu eky'omutwe ekyo kyokka ekisinga ne kubi ne basomesa mu masomero. So mwana ya senior 4 senior 6 namuwadde ku campus mwagala kola internship jangu ku KMS School of Media ate ne Computer Studies tujja kuba tukuba nga ate tukubangula mu nsonga ezifaanaganako ng'ezo naye nga tubaagala nnyo awo ngenda okuba nga nkomaonako olwaleero atakuumira